Buli muntu yenna alya ssente ya Kadaama n'omala ate n'omuvuma, njagala abasajja bano bakuwa ekyokuyiga. Abasajja boolaba abo, oyo omu ali mu kakoofiira, omulala ali mu masuuti, balya ssente z'omukyalo oyo gw'olaba. Omukyalo gw'olaba oyo Kadaama era nga mannya ge ayitibwa Aida. Abasajja bwe baakumpanya ssente z'omukyalo oyo ne bazirya. Oyo gw'olaba mu kakoofiira yaddukira Dubai era gw'olaba mu masuuti ye n'asigala wano Uganda. Wabula bwe bamala okulya ssente z'omukyalo oyo, omukyalo oyo yasirika naye yabaloga n'agamba nti mulidde ssente yange naye obulamu bwammwe mwenna bugenda kusiraana, temugenda kweyagalira mu ssente yange nga mukumpanyiza nkumpanye. We njogera essaawa eno gw'olaba mu masuuti avundira mu kkomera, ate gw'olaba mu kakoofiira oyo ali Dubai, naye omuntu ogugenda kumubaluka e Dubai yakamala ku mulimu emyezi 5, naye emyezi 5 gye yakamala ku mulimu, omuntu buli wagenda ku mulimu gumuluma ne gwagala okwabika, kyokka bw'akomawo ewaka ne guwona. Yagambako bakama be n'abagamba nti bannange omutwe gunnuma, nga bamugamba lwaki toyagala kukola, buli lw'ojja wano ogugamba obeera mulwadde, lwaki toyagala kukola? N'abagamba nti buli lw'ozijja ku mulimu omutwe gunnuma, kyokka bwe nzira ewaka omutwe guwona. Baamugamba nti nedda ssebo olimba. Yamaliriza omulimu bamugobyeyo. We njogera essaawa z'eno yaddukidde mu bannayuganda basobole okuba nti bamusondera tiketi adde Uganda. Kadaama olwalaba evidiyo y'omusajja ono yagambye mbu tonnaba. Walya ssente zange n'ozikumpanya n'omala n'onvuma, njagala obonebone mpaka ng'omaze okunneetondera. Ate bw'oba naba tonneetondedde ogenda kubonaabona gwe ne mukwano gwo mpaka we mulingira ettaka, oba mpaka nange we ndimala okuyingira ettaka naye nga mubonaabona bonyi. Njagala nsooke nkutuuseko omusajja ono omulde ng'alaajana, then mbale nkutuuseko ne Kadaama omulde ng'awera nkolokooto. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Katukomewo. Bane sibasabangako naye mbadde nsaba. Nga sinnasaba sooke tuwulirize. Kati mwana nfunye ntya obuyambi obunzize wakakuba sirina bulungi ka ssente ate abasajja balemedde paasipooti yange. Bandetya ku employment olaba abantu tutte mu malwaliro naye buli bantwala mu ddwaliro kyenyinza okukugamba. Ontwala mu ddwaliro omutwe ne bagukebera ng'omutwe mulamu naye omutwe gunzita kati simanyi kyakukola, nsaba buyambi oba nsobola kukozesa embasi ya Uganda nga yesobola okunnyamba. Sooka ombuulire obuyambi bwe nsobola okukola kuba sirinayo kasente kali awo ewaka ke ŋŋenda kukwata mpe basajja, ate sirinayo kasente kali awo kasukka nga miliyoni egula tiketi kuba sirinayo nsobola kukajja ndi bulaasi. Okitegeera? Naye buli lwe ntuuka ku mulimu omutwe nga gunzita, nkoze emyezi 5 ne wiikisi 2. Kati emyezi 5 ne wiikisi 2 kati sinsaba buyambi muganda wange nyamba. Wema nsobola genda ku embasi ya Uganda nga gye nsobola okujja obuyambi. Kati so omutwe gunnuma naye bwe bantwala mu ddwaliro tewali n'ekimu kye balaba. Kati mbuulira kyonna kye nsobola naye akasente sirinaawo. Kati sindi mwavu. Bane mwenna mumanyi kye bayita empewo oba lubaale oba obulwadde obuganda, kati bwe buluma nkuba kyeyo munnaffe ono. Buli watuuka ku mulimu omutwe gumuluma nnyo nga gugira kwabikamu. Bwe bamutwala mu ddwaliro tebalaba kimuluma. Akompulayinze mu kampani emuzze waka bamanyi alimba. Abamanyi kati obulwadde obuganda bamanyi lubaale. Lubaale aluma. Ku ssente zeetaaga kakadde miliyoni 1.5. Kusaayina zimuyambeko nze ngenda muyambako mu byokuddayo ewaka. Mukolera outpass ticket yes bijja beeramu awo buzibuzibu kuba ali ku employment visa ekyali active, tulina ogiblockinga, talina nakatabo ke kampani ekalemedde. Bambi mbasaba tumuyambe. Empewo kati tezimwagala beerako bulungi. Buli watuuka ku mulimu togumugobba. Ekyo wenjogera obulwadde obuganda mukitegeera abali eyo. Tuyambe nkuba kyeyo munnaffe ono bambi. Banaye balamusizzaako abakyala n'abaami buli mu kiti kye era mbaagala nnyo buli omu mu kiti kye. Banaye nsaba muntambulize vidiyo eno kati situsabye tweyanzizza obuyambi bwo era nange nsaba muntambulize vidiyo yange nga nnyongera nti jjajja Ali tonnaba. Jjajja Ali tonnaba okujjako
nga ndi mu ttaka nze gwayita omukonjo atalina magezi okyabonaabona ne wonoosimatuka byonna nga tonaakuŋŋamba nti sorry gye wankoleera ebikolobero nange olya oli mu kusasulira bikolobero ne munno gy'ali mu kkomera temunnaba kyenyiza okubagamba maama wange ne tata wange ne jjajja wange bakyali mu ttaka tebannaba kufa bakyali balamu kyenyiza okubagamba nyongera okubajjukiza kati si weebale nnyo weebalire ddala okutambuza vidiyo omukonjo gwe mwagamba talina magezi gye ndi nkyaliyo nkyamoga bulungi nnyo omusoga agamba nkyamoga ndi eno mmoga kuwulira bubi nenyongera okubajjukiza mwasanya katemba wamwe yenna nenze wendi basimbyeko aga abiri nenga nyongera okujjukiza ojja kisasulira buli omu ajja kisasulira si mmwe wabula buli amanyi nti alidde sente yange nga sigimuwadde mu bulungi sikangatiza sikola ki naye omanyi nti sigikuwadde mu bulungi nga gw'ogikumpanyiza bukumpanya ojja kisasulira siina magezi mwamugamba siina magezi sitegeera ne munyiga limovudi nga talina magezi nenyongera okujjukira nti libanyiga limovudi naye nguno okusanze ku social media ojja kiwulira jjajja ali ne muliika jjajja wange yafa dda mulya ssente z'abantu ne muba ne mubavuma ne mulya ssente z'abantu ne muba ne mubalangira kakati bano njagala babawo ekyokuyiga nti mulimu abantu ssente yaabwe nga yibo teriika ng'osobola okugirya kituufu naye n'ogyeriira ogirya n'ogyeriira omusajja ali Dubai awo omutwe gugenda kumwabika omusajja ali Uganda afiira mu kkomera ate nga Kadaama awera agamba nti buli kiise yakomba ku ssente yange eyakomba ku ssente yange yonna ng'akumpanyiza nkumpanye nga sigikuwadde mu bulungi ogenda kukajjuutuka temunnaba obulamu bugenda kubafuukira akabasa ensi egenda kubafuukira geyeena Kadaama awera nkolokooto kale nno abeera ssente z'abannammwe ne mulowooza nti mugenda kgenda nakyo mwandibadde mwebeereramu kubanga temumanyi bulumi bakadaama bano bwe bayitamu nga banoonya ssente ze mubalyako temumanyi bulumi bwe bayitamu nga basonda ssente ezo ze mukumpanya mulya ssente z'abannammwe ne mumala ne mubavuma n'olya ssente ya munno n'omuyisa ng'ekitagasa kyokka nga bwe wali ozirya walaga nti zikuwoomera ng'omusuubiza eggulu n'ensi omusuubiza okumuyamba n'ekyomusuubiza okumuyamba naye kitatuukirira kale nnyo omuntu wakeera ku makya n'akuloga munnange omuntu oyo oyinza okumunenya ekitono omusajja wuuyo bagenda kubaloga abantu babeerayo eyo nga balina eddogo eryaddala erikola abantu balina obulumi bw'abantu abalidde ssente zaabwe tomanyi bulumi bakadaama bano bwe balina ku bantu ababakumpanyiza ssente zaabwe nga si baŋŋanda nga si baami baabwe nga si bakwano baabwe wabula abantu ab'enjawulo nga babaliddiza amaanya ne bamala ne beewaana abakisajja ne bawasa mu ssente ya Kadaama oli n'akwata ekkubo mukyala we n'amusindikira ssente nama n'agiwasaamu omukazi n'atakoma ku kuwasa mukazi kye kyokka wabula n'omukazi gw'awasizza ne yeewaana n'okwewaana olw'ekikolwa ky'akoze naye nga mukazi wattu akoze ssente ye eyo yonna yonna ali eri atoba abonaabona teyeebaka talya mmere atuntuzibwa asula mu ttooyi n'akusindikira akasale ke gwesebuuse enkagale n'okawasaamu omukazi n'odeno n'oyinaayina ekintu ekitali kirungi tuyige okuwa abantu ekitiibwa tuyige okuwa ssente y'omuntu ekitiibwa ti omuntu n'owaba kuwoza essente ye atlisiko muyige okusasula abantu bagenda kubaloga mujja kukakasa abantu bagenda kubaloga ku nsi ya Katonda so byebyo ebiri ku sayidi eyo oyo wuuyo kati wenjogera essaawa zino eno asaba buyambi naye nga ki ekimubonyaabonya kukumpanya ssente za muntu
kye kimubonyaabonya. Omutwe gumuluma buli wagenda ku mulimu. Essaawa zino ali mu kusaba bannayuganda okuba nti bamuyamba bamusondere akatiketi akomewo Uganda ndowooza gy'ayagala okukola ki? Okulwalira. Kubanga n'okulwalira ku ddungu toyinza kufuna bujjanjabi bumala. Obulwadde obumuluma Buganda buli wagenda ku mulimu omutwe gumuluma. Bw'avaayo n'adda ewaka n'awona. Munne gwe baali naye mu lukwe olw'okulya ssente ya Kadaama ye ali mu kkomera gy'avundira. Kadaama awera agamba nti temunnaba, ekyo kikyali kituuza. Ekyo kikyali kituuza. So byebyo ebiri ku sayidi eyo. Mwebale kuba nti ate mugobera CEO Michael Uganda, mubeere bulungi, mbaagala nnyo.